Okay. Mbaniriza ku mikutu ejenja Stickman mu Sudan Sulait son of mama namdo mugalanda mukwano gwa mulongo bere sala mukwano gwa mafina Amiria Mansira all over same uyanga uya what are you uncle Fango soja yeah tuli ku mikutu ejenja ulo oli ku mikutu ebipya 256 tuli ku mikutu ogwa Luga Media kwetuli tuli ku mikutu ogwa Mamero tuli ne ku mikutu ogwa Blaze Media wamune ku Shoni Styles kona ogena kubanga osangako embozi eno eyenjawulo embozi yanjawulo muko era mwena abagira mu nsi ezenjawulo kusawe ezenjawulo kimukola kyamaanyi mwena mbaniriza okubanga kibanda ne kirevu bagana kyalinga tuwa yabwe oba entambula yabwe paka Sudan yalimu olugero lungi nnyo bana Uganda basinga bali kubunkenke bungi bagamba omwana wa gundi abamu tutte omwana wa gunta komyewo so bina tugenda binya mu mbozi kula kirevu twamutegedde nti yakomyewo hirwa kyanyonyi yabaleka kyali kitya bintu bingi onako ebintu kwanga kibanda ashalinga na fe era tulacha akiriza embozi eno okusinga embozi ye London nenge simo itamanya ki amanya kamwanga Davis ku noti musanvu noti 3 kyenda ana musatu 5 munya eso ino kubanga okimanya kubanga kyabantu erinya bali manyo okusinga namba y'essimu kiba kibi nnyo toseka tudeo kumulamwa kale okay nenga nakuzo mwezi 14 na 15 tugenda mu AfriPulse Convention wali mu Dallas Texas USA omwaka ogujja enambese muziri awo kubako otegere bigendo kuberayo ne nokusoma kwa manyo okwenjawulo so mwene embeera ndi kusaidi yange eno ndi n'omukulu akirevu musajja munakatemba ate era nga muzanyi wa movies soko kuze kwa 256 ne mikutu ejenjawulo malamusiza mwena abakyonizo lwaliro ku mukutu gino eminene kirevu Fangoni Forest amina kirevu Fangoni Forest tunako tumwina tugenda kutumira malobo zake kirevu kimenke bili bitya tuli bulungi okola masavu nokusingawo yeah kituufu ayimba akayima nti obulamu butambulanga yobala kituufu oli mu bulamu okubutambuza nga yobala nokusingawo oli mu record making ndasi bitusobodde kuba asijja bakola bitutamaye tulibikola ki tulibikola kitegera naffe tunakola ko byaffe nabaddawo bakola ebyaki ebyabwe singa Katonda lyagala ensi ekome kubali tuffe tetwalize kitegedde twaji byogena kukola babobu mali babikola walakende bintu abikola ki nabikola akwana oboze bobo kati okola bibyo kati yagera aganya natandikira okuba neguba gwe omulimu gwe kitwino kuwa stole ye Sudan tujikutemere bulungi sali badde wagenda nagenda kulaba kibulamu wakati nmanyiwo kubanga yanzijukira wakomo ngamba nti omusajja ajja e Uganda nga sheri yasoose yaganye nogamba agenda kujja Uganda tumutugaye ensonga ezo lwaki bakyusa sho okujiza mu kifo kiranga sitegedde kati for start waliwo okuvuga speed ate nga bamu babimanyi kyala kunkwata nnyo muliro muki mungi nze ngwekwata toyala kuvuga speed nga totegedde tusobola kuvuga speed boy ate netubiri yalyamu negugwa fit ne tukakunzikiriziganya abeeri n'abeeno ewali ekikyamu tugololawo bulungi yamaani ogenda tukola ki nemugenda genda tukola abakuteekamu ssente kampani zo zonna beyongera okuwa ki okuwa bizinesi naffe ne bana abala bali ku ki kamera Konde Mamero Blaze Elijah lwaki kampani yo Shoni Style ate eri mawulire buzibuzi zikwataganirawa Shoni Style okay nange maze okweyanjula oyanjude okay kire baba banyivu musajja wange gwe nazizza oli mulimu era olaba kirevu boyi malayo mubi kirevu otiisa anti olumu omuntu ayogana mulowooza asaaga kimala kutuukako okitegeera oyagala ddirawo
sikati ize tugende maaso akuza bali kuteekeko yazo lya kirevu sisobola naawe kibana naawe kimanyi naawe bakibankola ebintu webityo kitegedde aya twende tuli mu mboozi y'e Sudaani Kibanda lwaki osaze okunyumya emboozi y'e Sudaani ng'olina emboozi ey'e London gye wagaana okunyumya just gye wala kati nino gama leero let me share with you emboozi y'e Sudaani eno ebadde yanjawulo mukko okusinga ku London London yali tebagasa oba ne bwe nali gye bagaye mwali gambye atudduulira kati kambone emboozi yammwe gye ntuufu gye mukola ki etugasa mu East Africa kati ffe bw'ogenda mu ghetto oba ffe nze gye nakulira n'entegera yange eyaginalina mu kaseera ako nga bw'ojja n'oŋŋamba nti nno kyali wange yalwadde puleesa oba sukaali anti nseka kubanga bw'oyogedde obulwadde mu obutakwataganye na mbeera ya bulijjo okitegedde nze mu ghetto eyo saako muntu alina puleesa n'alwadde sukaali kumulwala kuki n'alwadde alusa azo zisobeerayo naye sukaali kati example timba kubanyumiza mboozi London nabadde njigambye abantu abakyamu nalibadde nga avimba kati kamba temere no Sudaani yaffe bulungi nawe nga kikuwanguyira okusala obusazi n'endaga mu muntu n'ogendayo n'okomawo ate kimanyi Sudaani tesuuka nga kyabiri tolina Sudaani ekyabiri oyinza okugogera n'odda nga 15 awo kitegedde kale tuwa to South Sudan tuwa to South Sudan bwe osobodde naawe genda olambuleyo okwo Stickman mu Sudaani ngendeke Sudaani okay lwakyanga olunaku olulala katutandikira kuki wetutandika Kibanda janaye ye Sudaani nebyoyigidde mu janaye ye Sudaani mugendako nebyoyize kubanga ogambye twaja tumiza mboozi y'e London twanjidde bulungi tyandirete nze na mboozi ki noyagala tunyumize emboozi eno irete segeza ibadde jane modde n'okusoma n'okuyiga kyenjizeeyo kingi nnyo nga kiyamba eggwanga lino kyenjizeeri kingi nnyo asobola oyamba ki eggwanga lyaffe ekipate kiyamba eggwanga lino sobola okuyamba ku ntegeera y'abaki y'abannansi kati ffe tubadde nga wano nga tuvuma ekisaawe kyaffe eky'eggwanga tutandikira olwo ku kisaawe Entebbe International Airport ne tuva wano eno nga nina ekifaananyi ky'ekisaawe kya Dubai mu mutwe kyekiri eri no nina ekifaananyi ky'ekisaawe ky'e Dubai bwe kifaanana otuuka ku kyaffe bannange ekifaananyi ekisaawe nomanya nti eno Uganda n'otuuka kati tugenda otuuka ku ky'e Sudaani ng'erisi airport nga kisaawe kya nnyonyi obyawudde kati no tulina airport bali balina kisaawe kya nnyonyi airport ebeera etya okitegedde jasira obubeezi tikatugwewo tumale tugende bayita mu buyisi tenimala enkiza ku bano bannansi abalabanga baba bakaaniranga nnyo ekisaawe ky'ennyonyi nga ngeri gibakaayanamu balaga nti ekisaawe ky'ennyonyi bwe kiba tekituukaganya ku level bo gye balaba obanga Dubai oba ki bo bandooza balabanga esobola okuzingamya ebyenfuna by'eggwanga kitegedde naye nga tunaba kwegeraageranya kugeraganya ekisaawe kyaffe oba n'ekya Amerika oba ki oyagala naffe tusooke tukugeraageranye kitegedde nkutereeze bulungi ntereezaamu awo ntangazaamu kati bonaba tunabageraageranya alien mugeraageranya ku bebe kuulu gwe tugeraageranye kwani kitegedde kojja ngamba nti alien level bweti bebe kuulu level bweti alien gwe nkugeze kwani nawe nkugeraageranya kwa Messi Gundu anti nedda nzo ngeraageranya n'omuyimbi Eruja gambo yali ni tusamugera yamba bana Nigeria bakuba bannange then gwe atali muyimbi
kyekigano ba ne sente nga amiisi kwana oli muntu wa bulijjo okitegedde kati ako kabagezi bokka then don't compare yourself to anybody tutoke Sudan twateri mu VIP nenga te VIP baba kuchisa pala kwa VIP ne bisabi na bana VIP na te VIP yabali tebanyige onyumiza mbozi kijaba yambako kole nnyo botambula kulaba kibulamu nnyo kibulamu nnyo kati tugenda ne batunonera nga ebya bulijjo paka ku hoteli mbayisa musamale sanga kuba nnyo tuli mu lesson ne mujjane lesson ne jjane nenga era okuretinga Uganda esigala ekiko walinzeewo 10 ku 10 ku 4 ku kisaawe 10 erinnya ate nga bali ne 10 tebatuuse no 5 tize gamba mbozi yo mamirira mbozi ya bo wakana tuwa tu South Sudan kirungi ekiriyo mu Juba temuli ntalo jaguza gwamu entalo za gwamu labuli omwagamba no just waone propaganda abeerayo mu kutiisa abalala ne ya wali peaceful mirembe michi mukalamu mirembe mingi laba ate Abasudani betwalimu ate sibe bali abawanvu ate abadinka bo bali wakati lye twalimu tulinga mu yesentulo walinga bagamba ntino kati oba bagamba be banyankole be baganda beeri segedde ya kati tata abadinka balina teje baveeyo erinnya amanya mazibu gakwata byonna nzina binoonyerezaako nembimanya niboze nga siraba ate bawanvu eno gamba ate abawanvu tata abo si beeno tata abo be okitegedde balina ekyalo ekirala n'emirembe mwegiri n'okwefasa kutono buli mwali bibye tawuni eri bize nenga ate bizinesi ntono babira bize ne bizinesi ntono esidama nti amaduuka gakola nnyo kiro okusinga emisana tegedde tugenda budde bwe buti kati ojukira liiki ogenda bako kyogula sawa katalo nga maduuka maggale emisana business tezitambula misana ate olw'eggula te business zikola ki nezitambula mbeera yabwe simbi ey'obudde n'abantu bennyini era mbalina kubuuza lwaki baggulawo kawungeezi si mbeera ya budde betutya okubanga baggulawo kawungeezi simanyi ekyo so kyakinoonyezaako yinza obba nayo mbeera zaabwe kuba ndowooza abakozi baki eno gyetwabadde kati gyetwabadde eno manya yobadde ng'eno uptown trading center kati ate ne tuyita tunayo era eriwayo institute era nazo ez'abaganda nga bo bannayuganda bakola ki nebafugayo nga balina emirimu gyabwe gino egyabwe gyo gye basobola okukolera baali kuba eteriyo nnyo bizinesi kujjako nti nno muli bazimbi abantu bakyazimba muli bamakanika kuba emmotoka nnyingi era bamakanika bangi nnyo eri ne badijje beeno ne ba MC nti lwaki nti abaniga balya ssente okitegeera balya akasente kaibwe tebakalya kujjako twagendedde babadde mu mbeera ya baita economy ng'esse nti ensi okusinga efuna ku mafuta kati abayeekera abalina gye bakubye pipeline amafuta gye gakola ki gatambuza kati sente neegwamu naye ng'ate sente zaabwe zikoma ku lwasa enene noti yaabwe nene ya 10 kinalabyemu nekibaako kyekinjigiza nti kirungi nnyo abantu wano basinga bamanyi okukayana sente ya Uganda terina value tegedde egudde enaabuse sente ya Uganda terina value nebabuze terina value eti ensi ebeera nakapulako emitwalo emeka 5 kino tukitegeera kati ate kinagenza olaba Sudan kati nabye nga ate Uganda yeetaageko nakapulako emitwalo 10 owaaye ntize okugamba mbozi bwe bayiyo tuwa tu South Sudan kale bimamirira okitegedde nti okyambya kiri bwe kiti tebalina binusu
balina bupapula kati ekiddo kyabwe okweza emitwalo 5 ebabbando ya kiddo bweti emitwalo 5 afuna katenge je emitwalo 5 value yazo yemu neya wano ezafe kati manyona Uganda bana papula katya kamwaka emitwalo 5 kati ngulya ina bando ya mitwalo emeka 5 ndoza mufunye njawulo mu 5 nti kati ate wano sofuna ekyeta n'ekyo ku papula kamu n'okigulamu engatto kati ate libbando togula ki togula ngatto ate ziba ntono ekitegedde kati ekyasinze ddala okwogala okunkozesa ka interview kaneeno mulimu statement egi nti ebigulibwa tebirina price yankomeredde oba kiraba tyekyo price tag eyenkomeredde fixed price wategedde nti sobeera bwoti ng'onywamu oba kasoda kali kali mu 13 mu meka mu 5 ne 13 ezo mu 5 labo bala bukiddo kiderogane n'akatumo k'obuse ko kakavera kati ate okubanga ebbeeyi teri fixed esinga okunsesa waneeno nti akadikini bawulira nnyo waneeno kinagambako waliri nga waliwo omuntu akana nti amafuta galinnye nnyo naye omubuuza ovuga motoka ki ngatambuza bigere ebyamafuta bikwatirako uwaggwe futu soja bagamba oyo aide sente kutugumya okuba yeyevuga kyogamba okubanga ebbeeyi y'amafuta eri waggwe kikigana ogula emmotoka bikwatagana bikwatagana tebikwatagana yala shone yaba bikwataganira wamma kati nekiganira waggwe ogula emmotoka kuwali obugamba ti nooli ku bigere tosooka kukaana byamafuta sooka lwaneko ogula emmotoka okaana ebyamaki ate era bwoba oli ku bigere linda kukaana mbu nekubo tebali yiye ogenda vugirako ki kyokka osanga alina emmotoka agenda n'agula n'eshoko n'ateekamu ate nga takaayana kyokka ate gwera ali ku bigere gwokola ki gwokaayana munfuna ndowooza tuli ku fixed price nti oba onywamu kasoda ka 13 mu mmeka mu 5 ebbeeyi n'ekyuka ku laawundi eddako awo mubala mwenyini awo laawundi eddako ya 5,000 oba yalanga ogende walala buli wamu oba babeera ne kaleediyo buli mu matu nti bazze bangi simanyi buli wamu ne bova mwene bano dda walala ebbeeyi ebeekoze eki simanyi ekyo kyanneewunyisizza ne matu li muzannyo wano nnyo nengamba mukikola mute nagamba buli lunaku olina okulamuza kilo sukaali ya mmeka tosobola bana kitu kyo mu mutwe bino bijja obujja nti nno 380 nti mpewo kilo sukaali wala ebbeeyi ogimanyi sukabuuza kilo sukaali ya mmeka koso ogigula no ku 13 oba 4 okulonda nga yakakaaga tosobola kkaaya nakuba naye sigwa omulimu era yammeka kakaaga kwate bukwa kati gwe munyi wa kiminati nze gambye buli kimu ekigulibwa osobola kubuuza kyammeka nga tonna sigambye nti ebyo byokka buli kimu gwe kyomanyi ekikuli mutwe oyooza ekibiti kya 10 ebbanga lyonna kyammeka wano era ogane sooli omunguzeeyo ki ekibiriiti ekitegedde naye nga olinomala omugamba nti bakyongeddemu olwata lwakya 2 olwo gavumenti ebeeruguddemu bayongeza buli ekitegedde naye nga olinamala gamba kale 2 bakusedde sooka oyiyenga egyogenda ofunamu omuliro nti osooka okukola emirimu gya bukadde nga 5 okufuna omuliro oguva mu kibiiti ekyekimu nti abantu ba bulijjo babawadde eddembe lingi nnyo okuba mu gavumenti ebituli oba ki nze nagenda tuuka okupafominga ne baba mu kubuli bali oggwanga bagamba
Tokuba oluyimba lwa ggwanga ng'omukulembeze taliiwo. Ewaabwe. Wali mu South Sudan. Ati ze gambi gwa amama yako yimba nga balukuba ngendo yimba. Bagamba eto chi. Tokkirizibwa. Oluyimba lwa balukwa ku mukolo nga president wali. Ale ngolwadde kitiibwa. Ate mu bagambye omukolo guno bako mukulembeze gwa mukubo oluyimba lwaki. Kati ate lwaffe nga nnyonyi dukuba. Bagale tutta. Balatusiba. Etegedde. Kati bino ebyamasimu nogana nokwata omusajja bino kati mmwe nizo nogula omusajja ngamukwatako gwe nozambu no content ebino nogula omusajja kisa kikwasiza omwami oyo nti okuli codinga just essimu bwoti okujja essimu no recording bwoti nga tosayiro kusa namala bani license eyokukozesa essimu yo okuli codinga Shege kale musonye mukatono nkubiro tukyali mu mbozi ya South Sudan tuli ku Fangoni Forest onako lwaleero nze mu Sudan Surait sana vana mdo mugano no kyali wange nno naye mbozi yokusiba tidange newonyisiza kirevu kubanga nali ku live yera wasimbulya nengo nga mugenda nga okatabo sayo we mwatuka eri bakwatira okukisayo nyine in fact awona okuva ku airport paka ku hotel kuyita wanga bili fit nebo tuka bino abayaye kibanda bamwagala iseeko biki street kuba abantu bangi bali bamulinze linzo of course omukutu ogwa Celebrity Life Unscripted ng'omukiise wago CEO wali kati daga buli kimu kikola muki mu bulambuluku update kati convertible eyo ka convert bako kibanda akakali akampi akamotoka kati nze bwemba ndi ku gali sagala nnyo kuva wali mafia kubanga nkimanyi we bitandikira we bikolaki kamotoka nga kagwamu amafuta ngera kibanda jipu yabwe ni convoy endala etukola ki etuleke malayo fenga tugenda tufuna amafuta kati mukuvaayo tubalengera ngabola kati tuli ku Fangoni nga balengera wali waggulu bayitawo ku customs zisobola kwerabirawo we bankwatira njijjayo ono omuvubuka bwe yali Aisa bwe yatuuka ku eyo junction ya T abalengedde nayagala ayite mu buyisi ebyawaffe wano naye nga ate weeriye naye ndoza nga yagala kukola anulule yeeri ewaabwe omusajja nambeera kali namuzza wano namuzza teeka wano nzorede ntunuze eri nkwata byange oli olede ku motion katimba ono bamukwata angamba omuvubuka tijako kamera tiyangamba jako kamera yangamba capture photo ayagala nkube motoka y'ekifaananyi esigadde ffe tukole ki nkyusa nzijako ne video eri nkwata eri gye bali nkyusa sakwata na seconds wera nnya omusirikale yandiside eno abalala bali eri ku motoka kati olimi nalize siruulira ngidulira balekana ono waliwo omulenzi oyo emusani bannange omuye musiweeyo Miki MC Miki yangamba kirevu jjako ngendo okujjako bwenti nga bagukutte bring that phone nga nze no ndowooza biwedde batwala simu bagana kuleka nze ntambula mbu neyongera eri abayi nange ne bagamba wali gusale wali ate yinkoze ejjukira olimi tolumanyi ate bakyusa bajja mu tebamanyi luzungu gwa lumanyi naawe era bo ndoza bakozesa luwalabu Aramaic olwo kati omusajja ajja kubuuza olumuwala Mike toyina kyoddamu kati nange nalika mugezi nga artist alien skin ni answer yokajwa bagamba ki artist alien skin singa mugalanga n'obuzibu nga tamanyi luki tamanyi lulimi kyali kisomo mutaasa kubanga manyi olulimi timanyi chuza tamanyi mu yani ne badda ne kubyabo otegeera naye ekyo tukitangaza nga kiddawa
namwe kibakwatiramu mani omuntu akussamu kamera so nenalo zaali ku mulimu gwe wabulaza buno bulamu bwange nange nkola mulimu gwe kati tabe n'endogoyi ekyo kidirira kiri nti Uganda terina mateeka oba si Uganda terina mukulembeze buli omu yeekulembera yekka oba si ekiri nti buli omu yeetera amateeka ge no nze nkulaze nti no omuntu omugamba totunzala mu kamera yena agamba nkola mulimu gwange kitegeeza nti ffe tuli mirimu gy'abala nate takukiriza mulimu kumuwa wooda tuza mu kamera I'm doing my work muze kufuna ndowooza ekyo era kituyisize Dubai era ne Saddam airport kitegeeza nti n'abakamera nabo bakola epime namu oba kalesone nti nno ewalala kikusibya nti omwami okumujja olwo kyatola milioni za Uganda meka nti omusanga eri kizibu kukwata nate bakukutte bagulondola mpaka weguggula kino bintu lyakutte akale biwedde kwatayo ekyebiri fayini bwebanga kooti begukusalidde kuliko ekimwezo kya miliyoni 5 era ekikutaasa mu bwangu okwo nkuliko abakwogereza era wakiri fayini osasulirawo deni okuleki era ogende kati ate abeeri ebyabo birala nnyo oba kyenalabayo abamagye balina emirembe ate badoogodoogo abamagye abali byabwe baana bato ate abamagye beeri buli omwana nalanka teri kopolo teri sajenti batandika ku lutenanti kaputi bayira ate agabwe banene siwuzani saalirabye libadde nenga lifulumye kati ate ekikosesa tetugenda kulwawo jasimba temeratemeramu nkondowooza tujja baweera eyo kati noyo ajja kuwa sitole ye kati eno yange jasige sitole zaffe zikwatagane kati ekyali kyatabba okimanyi tuba tuva ku airport bwe bati tusanga wa trafiki kati wa trafiki oba yali wa tabu ifo kyokubeera ne wiso alina omusigala gwe wano kati omanya abe ekintu ngamba ifo kyofuufu wa wiso musigala ayenga dugala ngayambadde white anafegewe ifo kyofuufu wa wiso alina omusigala gwe kati ate yakwata oyo omwami akamukwegambire omusajja yakwata oyo sobola mwerabira baali bankuteka bantuzizaawo ebbali ndowooza era naye nga bwomanyi bwobeera ngaoli mu bantu short call nekuluma teyakola kintu kirala kyonna olanga bwetutuddeawo yadda buzingaawo nayingira mukati yayingizayo namutwe kubbala kwennyini mutawuni eri mu city center mutwali mutawuni katingabolakumapeera kukwata kati n'omusibe we waali awo atudde nasoka agenda kemabbaira nasoka nafukamu atagala wale moloka ezijja ngaasula zipu gwe Sudani si ndala bali mu nsi yaabwe gambye eri gye twagala Mexico yennyini nga twali budde ate abeera serious nga goloza tali serious nenga basiriya nga basekereza bwati yo mulabanga olabanga atali kubola bintu byakwalula obuzibu batategeera kati kyokwatira mu mutwe okulowooza tali naye nga abaakuliko nnyo aminira business nga milioni 3 muziwaddeyo kumukumuta kati yo munkulaakulana ntonotono munkulaakulana ntonotono era kati oba ogitemaatemayo nga South Sudan no ekibuga kya Juba ate obala kutandikira nga ku Lubaga Road boat abanoka okwanizibwe batyo
kanojja n'okubakisenyi bwe batyo ozimbula banga bulijira mpola mpola jano kikuba mmengo wakakandooza nga kyengera nenfaanana bwetyo yo Juba City kuba kubye mu bunatete wakaligayo batyo gikube paka kyengera bwetyo bweri etawuni eri bize waliwo uptown downtown kitegeera isebo Kibanda to Sudan bweri nabasobola bazuulirayo Kibanda ogedde ku Sudan era njagala kumanya ku freedom of speech eri Sudan ino Uganda nga twa ebintu omukulembeze ne bamisamu eggaali ne bayisa ate mbadde nerabidde kati waliwo etteeka nga kooti y'abantu yekolaki yetuula etteeka lya bwenzi teri bwenzi ate omukazi bw'aba agulibwa oyo omwana omuwala wa bbeeyi omwana omuwala wa bbeeyi nnyo tobola wanene ososanga kizibu osanga wanene omuniga nga alina omuwala Omusudaani naye ososanga Omusudaani nga n'omuwala Muganda osanga Omuganda nga nabebbe Omusudaani kiba kizibuzibu bane bakikolamu awo era abako balira nnyo bawala bannyinaabwe nti omwana we bamuwasa ne bateekayo ente nga 2 kati kwezi ente 2 kati ono mwannyina omulenzi asobola okutandikirako nga kwezo nayongerako naye then ate n'awasaawa ewalala zibeera mu transaction bwe zityo kati otayinza kukkiriza kuzannyira ku muganda we kitegedde abawa bbeeyi omuwasa ate babawasa embaga yabikujjuko zibanga ezedda buli omu amanya nti bamuwasizza ekyalo kimanya buli omu amanya kati ate singa oli akusanga ne mukyala we nga nitwa tutudde mutuuzi waneeno netunyumyamu oba ne bamukabalansa muli akuba essasi yomuwadawundi endala gwoli musango bakoze mukazi w'abaana yakusanze mukyala we tekikkirizibwa kusana mukazi w'abaana ayagala mukazi omujjawa kubanga togera tegera ononda ate gambye okisusa ogamba ati nno bw'oba bamuwasa buli omu amanya otegesa drive kikakatako naawe okumanya ani akulimu munfunye endowooza babattamu embi ati falaasi okuze nakutta n'obudde munaamutta nasigala nga atumyawo dde endala bampeo kirabo 2 nga zinyogoga polisi kigirekawo awo ati gambye wali omusango nga gw'abantu kooti y'abantu kya bulijjo yamusanze ne mukazi wa gundi oba waligambye nti nno obuyinza omulako empeta naye kati wano ewaffe babidi oli egweyo empeta nagikolaki nojambala nabanga mufumbo ng'ate ayendera ku mpeta okitegedde Uganda eri opposite mu buli nsi gye naagenzeemu eri byayo eyina emirimu mingi oba kigiyamba kitya oba kigitta kitya kati awo kijja kwabo bekikwatako kigirekawa emirimu mingi nnyo kwamba tumanyi Sudan nabaliyo emirembe naye tugambye ate amateeka mangi nnyo singa ne wanne waffe kitegeeza wano waffe tukyali mu kulisa binyono piso Uganda ena amateeka buli omu yeefuga yekka kati gwe twala ekyo kyenkugambye kati bwe kyetukola wano obulamu bwa bulijjo mu nsi endala kimenya amateeka bwe kitwala daily life yo emenya ki mateeka eba opposite against ekirala Kibanda bo bino mu bbaala mufunye obutakkaanya kakasa nti obutakkaanya obwo tebukwatirako ddala bwewale buveeko dda ku bibyo bwe balwana nga bwe tuli wano nga bali wali balwana ng'obadde wakatumya akatasikako ate ovaawo olaga gwenywa ne baveeko okufa kyabwe kati bulyagambe kino bettirawo kuki tebasobola kuba gavumenti ya wano oseba omuntu bwafa bakubuuza yafudde oli ludda wange obadde kusiiba kati gambye era kati ndowooza waliwo ndowooza bibaliza n'owulira ne baseka obeera ku kabali nga mulaba omupiira
ne liki anti mbere wano nga munywamu ne gubaluka awo kuba ne wali ne guseka bo bakasoma mwebali kitegeeza nti n'ebintu by'okulwanagana babimanyira biri nomo kati kyesimanya ani asasula loosi bwe bayasawe omubaala otegedde mma lwakuba balwanagana nga bo nga bali ku mmeeza etya emu kati nesimanya deni ani asasula kyajezi Sudani Bulaya byafaayo obulamu bwayo emmere yaliyo eri nomo emmere yaliyo kubanga bali tutukagana n'eno asaakubagana tewalya bisikuiti no minati namutuma lwayani weyayita wansi namugamba litera minati juice edi gyali tegera saakubagananga emmere bagivumba eyawa nenkagunga nenkoko bakuba enkoko kati nze Musa yampa enkoko luli ekiro nanga kirevu kyenkuwadde egwalimanya ngenda otuuka ku bulago bw'enkoko nga bulinga kigamba enkoko ng'omutwe omutwe muwanvu bwe buti eyo yali nkoko kweri gundi ostrich nagirekamu ostrich kati ng'omutwe gw'enkoko no akalagotoza bajjako bumwamu obulago bajjako omutwe obulago ne batemako mpaka wano wewati nga batema olusingosingo naye nga lukubayo bweruti olusingosingo ne lujula mu silver plate bweruti wantegedde bulungi lukola eddobo manyi olina akantu kewakola nga kabyafaayo kanjawulo nnyo sigwe musajja gwe batasoma wasoma oluzungu lumanyi bulungi naye wagenda ku leediyo y'abasajja nga abana bagera mu luzungu nga ebyezi bidda mu Luganda boogera mu luzungu ng'obidda mu Luganda yali tteeka ekyeyo kaali kanjawulo byali byafaayo no abawedio be baagala okukola nange osegedde bo baali bagakola naani kuba tebampulanga nga nyo oluzungu simba luzungu so twali tugenda kunyumya kuki then baali balina ofaafagana nekibaagala osegedde so abawuliza abasinga abakutegeera bakutegeera nze simanyi baaliko bano benakola nabo bebaali baagala okukola nange kitegeeza benali nkola babimanyi nakugamba Luganda gwegwe oluzungu lunja dduwulira osegedde kati n'abantu nze nti olulimi lwange bwe najja Sudan njogera oluzungu Luganda ndoogeredde yamaani eno nsonga nno nkulu nnyo abakono kabagezemu kera bakakoke atogambe mbuno ntunda Luganda e Bulaaya ate naawe muwogera luzungu kitunda nsi yange yogera olulimi lwatategeera bamanye olulimi kyolwo ate luluna Uganda anoonyereze yamaani agende mu dictionary music industry y'abasajja abo wagendayokko compare eyaffe eyawano n'ey'abasajja abo music yaffe awaffe akula oba abasajja bali alinako ye waali no musically Uganda esinga endongo nza okugamba oba mu nsi yonna munfuna tukuwulira nkuyina mu nsi yonna Uganda esinga ki endongo esinga bayimba abangi esinga ne industry ennene nsi yonna nti n'abayimbi okuva mu nsi endala okukakasa balina kujja kuba wano Uganda ate yesinga n'abawagizi abangi nti Uganda buli omwe muwagizi kasajja w'ekirungi ekyo n'ekitali kirungi bwebawagira kyobamba abakalyuki tebakola abakuba ebyalo nga abanyanyi nnyimba tebaliiyo babaawo kitegeeza nga tuyaga obuwagizi obusukkaawo bawagire batya nga ku mipiira gy'amasaza babaawo naganda buwagizi nobeera nogamba nti omwembi yagwa era wakategeka ekivulu nga kirina kyabalegendi era bajja bagendeyo balabo bayagwa okitegere bajja ne balabo bayagwa
ngoba akyali ku kituufu yamayuka era kirika ku lockdown buli gwe bakwataga kaafi yali agenza alabe kaafi Uganda twagala nnyo okumanya n'okukakasa otegedde naye nga Uganda nsi nnungi just nga bw'okimanyi nti nno Katonda si ffala ewali ekirungi ko ne challenge ate enyigiriza otegedde tebasinga okubeera ekirungi oba challenge ekola ki enyigiriza nti awantu ewali emirembe oba girowooza nti waliyo ssente ate omuntu oyo aba tanakyagenda zigulamu tusobosanga omuntu nga n'ekisawo kya ssente naye nga tanakyagenda zigulamu n'agula emmotoka mpya n'aba nayo naye nga ate akayumba ke talinaako toilet bayirawe nno ate nno kitegeera nga n'amazzi ogayita si wawe nga n'amazzi olumu n'amazzi anywa wali entekko enywedde inasinako kati ate ffena abali civilized muko abamanyi buli kimu kitambula sente tetuzirina omuntu amanyi okulya sente tazirina era yawa amagezi okitegedde kati gwosinga omwavu okuba n'amagezi omanyi pulani zange zenalina singa mba nfunye $5,000,000 wazifuna nalina pulani zange mmanyi ezo bwenkwata $5,000,000 zange nga 5 zimala okuweera obulungi namani tagata mu bizinesi tandikozaaliza nga nti ng'obala 10 ku 10 neotereka kyebiri omwezi gya mitwalo gy'onkaaga nebo njala ng'ekulumi oba ne pulani nti Katonda tasobola kuwa ssente n'akuweerako appetite so kibaga bavuga omujega naje nakugamba okimanyi mwana mulamu wano kasente mama abaana agenda kuzaala kamba gulinda wawasa n'abaana nga n'okuzaala adomeso mama w'abaana ne muddwaliro n'okwata n'omuwaayi wawasa ggwe nga n'okulaga nti oyo gwalina tamumala afa n'obudde n'ayenda nako tekanga nze mumanyi tategeera nze mumanyi boyiwe musiru gwe wawasa wawasaani mwana waani ngona nosanga omukazi amukulisaayo naye nga nze amumanyi ntya namu sajja waani kati Uganda kati waffe kati eno wansi gye tubeereyo eyo dipo kati ffe ate tufa ku respect era osanga Dogo City nga limyaka nga 14 nga tayagala muzuleya ng'akusuulirawo nga tasobola kusuula ngitaba muzuleya sebo wakuba akayimba tukyatubongako kamala nimba donzeeko kuvaddiga buli bakyali jukiza nti bwe tunalukuba wajja n'otukira n'otubongako ffenna kati wakuba oluyimba tokyakikola nti ningeyakeera nga kulodi waaka ate era bakyogera nnyo nti yenyo yakyuka kanebuzali nakolanga ki nakera nkulodi waaka wakubonga ndi buli geto njamba bonga nakyuka ntya gomanyi kyo banakuba obuyimba bwange kunkyusa ngari pulani yange ekitegeera banyiiga mangu naye kuba na Uganda banyiiga n'ebintu bakwatako oli anyiigirako ne boyiwe nebabiwulira bakyabiwulira bajja biwulira kale ezo bendaba Uganda yange ensesa buki kibanda Uganda ekusesa naye obadde Sudan olinayo kyewalabyeyo Uganda kyesobola okuppa eri Sudan watwikanirire tinoga kino kyo tukikopye sira kijja Uganda kisobola otuyamba ovuga Uganda yaffe okubanga eri masavu kyonnabye bawa omukulembeze respect abakulu aba Sudan kikakatako omukulembeze omuwaki respect kikakatako segera ate kiri mateeka nendabanga ne opportunities nyingi nnyo mu Sudan okukolera gavumenti kubanga neoba tomanyi kyakukola osofuna omulimu n'ogikolera kubanga nabo tebamanyi kye baagala bakola bukozi okitegedde experience osogifuna ku mulimu ngadira omuliga nangamba hafe eno twaleeta mutwe nti kati ffe tukola national ID zeno nze kyali yanvuze mu jipu junior kamba ffe twave site na mutwe ni kati ffe tuli kakiiko ffe tukola national ID nezi passport za South Sudan n'omwana wenu
akola business jezili dandaga bafire bakabya amaji nagamba abo bafire bakaji gwegera tukole nawe kirevu kuvadinga babawo obumamuddeko obusule badde oli babawe budogwe kenda emoroka z'amagye abazikola design abangamba nera bamungamba nga wenu nenga nenge gibafuwamu bayatekako nga bwenkani nga bwenkola zino ezange eri mbandi mu gavumenti nga zimbafuire ez'amagye otegedde oveno ng'olina art ng'oli makanika emirimu mingi nyeri gwe veno nga weegeziwaza nga olinga alowooza okutegeera okubaako ky'oyinza okuyiga eryofuna mulimu tewetagala kukubuuza experience ya bbanga ki naye omanyi gwe kati muziifi bitubimanyi naawe kati gwe omulimu ogufunye ne bakuba ne b'oyigiriza twakolanga ne taata tekyetaaga kaibirya kabitandise kati nenze omuntu yangambe tekyetaaga ani akumanyi mbwani akoikomendinga gusaba mulimu n'experience needed. kati ffe tuna omuntu eyatuyisizaawo ali awo agent omuntu oyo adde yegeziwaza mutani ibaniiza nenga yegeziwaza buki yedogosi teweeri anti twayitawo mu kuyingira nga passport tebazikoonyeemu mukudde batubuuza mwayise okuyingira nti olyaza noyisawo babboyibe ku airport mutula mwali mu VIP kale mujje tugende mukote ebbaga zammwe nawe nokkiriza tenze mmanyi ate nga lyogenzeyo kutte bali abantu anti byenneewuunya byenkugamba niwewuunya ekituufu era kubanga abakola ku sayi batuyisawo buki buyisa negwera kwa passport nayingidde kitegedde ne passport yaffe nga tuzirina kati obuzibu ne bujja mu kukomawo kali mwayingira muti era bujala okubuulizaawo tewakomawo kati ekitegeeza passport yo teraga nti wali obaddeko esudaani eraga ninakomawo okuva esudaani naye nga tewayingirayo kyekyabasigadazaayo kati mukomawo twalwawo kano mukomawo ekyatusigazaayo twebaka nnyo twali bakoowu nagamba bekikwatako banyumirwa nnyo sagala mbozi yakunyumirwa eyo mbozi nemwaganjiwa kukirevu omukulu mukuva mukomerakwe omuyozayozamuko muva mukomerakwe from mukomera to happiness emiyembe gye gamba ne mukomera mukomera tewali happiness esinga fena bali bagenda tusiba kasi yakomawo negwe natugamba nti ekkomera lyeri abakazi bakuuma abasajja namwe mumakirevu tusibe enako twatusulamuki mukomera kati mukoma ku airport yawo kati nga bekengeddemu bakuma batale batusaako ndoza abandoza ba national security ne bali bambega beeri akubega omulaba njukira kye banagamba nabali tulikola potona musaya amasimu nga nabyedda bambega nga bakola ki bagize ku pipa bambega beeri akubega omulaba jonombega mutambulizeeko amaaso olaga wendaga owayi teri opposition yeyo Sudan simanyi naye engeri gyebagamu okulembeze waabwe teriyo alika tewali era kyame mu December balina mukalulunduza mu December oli gundi yaddawooli mashaz Riek Machar balika bamufuula nimegako njuka bamu bamufudde munene era naye batuula nebakkiriziganya ate eri ate amagye buli jeno aba n'amagye ge bibanga ebyedda nti jeno ne bataliyani ye abanayo kiteza okufuula jeno tegeeza gavumenti eno obuna obbanga ekufunamu obuzito bwo olina amagye genkana ki kyalo kyange nkifuga makinzi kyanfuga eyo nga bolaba kati nga dipo nga likomanda wewe nansana oliwekakati bajeno beri bebali kyovula ababajegemu bakifeesi tegambye timubadogo tebala kumanya kati bagenda okukwata bwe bati kalodi block kati nga tekomanda ali eri
yakinywamu nemwechanga kati komanda agenda okujja ngayigananga mu ddoogo kati nga yayogera ekisembayo nti amajegeri ga kabuli ovudde mu yayo wadde otujja nga komanda akubyemu na kino ekitaba kwekiri nekiniigina kye nemmundi n'akofiira ne balina uniform bazirina ekinabya amajiga kagali bulungi tegana bafunamu nnyo mateeka gano gaggaffe ganagegana Uganda ekagenda eterera bamaji bafunamu ku happiness banga bagatendeka amaje ge Sudan kati gafunamu happiness ne bigalinga mabi nnyo naga Uganda naye kyenalabye Museveni ayika nayo yafugayo kyogamba eyo nayo tukayo dda Museveni kyenalabye nga kuba bagenda mu kalulu ne bandazi nti nno UPDF yakoze ki yagenzeyo yasazeeko dda ekituufu then tuba bakabi Uganda yegaba security eyo nayo manti Uganda inayo yesigaliza no mu Africa blaza kati gochimanyi nti no Museveni baba yogera bannansi bawane nayogerana nagira baba address ly'eggwanga ayogerana nagira mamwegendereza baba ali mu luzungu tena nagira abaali n'abantu abali serious kitegeeza nti akimanyi ffe tetuli serious munfuna ndo abaga muzungu tena nagira abana munyivu nga serious tekana ne wana ayogana naseka noseka naleta n'obukero baba manyi temuli serious ate muntiisa nze mpideko ku bantu abatali bannansi ngembozi zebogera ku Museveni zawukana kuffe zetumumanyiko tabu bamuti bamu respect kati gutwala ekyo kitegedde ojja kudda waneeno oyo tumusobola nze oyo mumundekere mwewulira nti omwewulira kirungi nnyo kisooka obuze ku bakulembeze banne abamulinaani tema Museveni kiki agutona mwewulira bakulembeze banne bamukoze ki bamulinaani kuli amwewulira tekuli tebakulimba nibo bagatta kanywa bamwebuuzako bweki bwebuuza temuli engeri ya respect okikoze otya ebbanga lyo lyonna omwana oyo waddayi kati kyemande yayo kubuuza wawulizaako ku byamataka bo bakikola batya social media eri etya eyo waliwo biri byaffe n'ogenda n'ogula ettaka n'olisasula n'otambula n'ogenda amataka ga bbeeyi waliwo saidize eri mukololo walira balina nabo kololo muyenga waabwe tawuni eri nabayitayo kololo nenga ali fiti mateka ga bbeeyi wabera ba big boys balina state house esegedde kati bagamba balinga mu $1 million kamba ogule no ettaka tididyo kikwewuunyisa nti omusudani ajja Uganda n'agula ettaka awo osobola okugula yasi wavumu bukola ki ate n'obusosoze abanayuganda basosoze nnyo titwagaliza tulina omutego gugambye gutwala ekyo kubona ekyoyogedde kya busosoze nti bo bajja Uganda bagula amaki amataka gwe bakuganyeko gula ewaabwe anti balina amateeka agayo mu nsi mateeka akigambye sente $1 million ogula mu yakolayo business yakyawoloma wakitegedde yavaayo awoloma yavaayo awoloma atya waliwo jina lyagala andi kyajja okugamba otegedde tikikala ekituufu gino waliwo gino bajagala TV ebyo bibaawo kubanga n'ebyawano waliwo era emirembe giri amini byakulabinga ku bayindi nga gavumenti zikulabo ki otegeeza bwoba ogenze anti kati waliwo akagero kali eri nti eyeyambudde teta nene gwe bw'ova Uganda nga olaba ogenza okola bizinesi South Sudan oba osuubira ki oba obaze loosi n'amagoba business side sigala giyingiramu naye nze baŋŋambye bizinesi zitambula bulungi wa Sudan kasaa kunoonyereza kuba naye agenda ogiteeka eri ne wano space yaliwo lwaki yagitwala eri kibanda mukafaako banneeko gye bali kubanga ekyabakyala kyo kyogeddeko ntokusa ne mukazi w'abandi ezo mbeera za ABCD ng'omanya ebbaala obeera mu bbaala noonywamu ku kyokunywa teriyo banneeko lyajjange ne Uganda bwe kiri nabe nabako bakyalakyala bwe batyo ne saafaayo nnyo okulaba oba guggwa naye nga bo bakola ki
nabo gye bali ne bagamba n'omusajja ne babawo ne bamuyigiriza mbu basajja beeri bantulege etulege tukirege tulege saalimu netulege naffe twawulira mpuli onyereza ku ntulege mu Sudan tosobola gitegeera era ije tokimanyi era ije ntulege agimanyi manyi era ije atambudde nnyo mugundi akyayimanya entulege kati kyekyo tuyimizaamu by the way experience ya Good for the first time okuli nyanyo nyingo vudde kweli helicopter experience ya Good ovudde kweli helicopter gye bamulinyisaamu kuno okumunyisa ennyonyi eno experience yali etya paka n'embantu abo yagendamu abolulimi olulala for the first time adda manyidde okubeerako wano nammwe experience yali etya era kimanya bambu n'akesente abayimbi bangi wano Uganda bagenze Sudan ne beebaka mu ssente ne bazeekubya mu bifaananyi ne bakola betya grogo zikwanoza bawonsa nako gena kambuulira tusoke ne Gudo naye ajja kuyogerera muneyogerera okasi wetuba tutandikira entegeka y'ebivulu eyeeri n'eyawano kiri kitya enteeka y'ebivulu teyalimbi tebyawano siga byebimu sound yali mulungi sikyamu very good sound yali mulungi ebisigadde buli omu yabamanyi gyali amu sente ezo okujjako nti eri beeyi eri awaggulu gye twayimbira era obimanyi mwali mukutawoneko twali uptown ddala kati ekyakasente nze nemba ngenzeewa nemba ngenzeewa nakolabya neranda nire wazigaba nze sidala mumane kuba kati eri wali baddogo site baffe ate abeenu kitegeera okuba kati bali kibako kyekiraga kati nze binani binena nabigaba saawa kimu okuba ndi basali mu siriva era naye mbakuba naye wotuuka nolaba nga ekifaananyi kyolina okutandikako oba wali oba nkyonyonole ntya ekintu kyolina okutandikako kyoyagala kibeere ekyokulabirako kitegeera tulina okukola ekyokulabirako nti abayimbi bemabegako wali nga yamanyi yalina okusika ekintu ku faani abafaani azamuyakawaani okitegedde naye nga ate gwe kyoba okutte faani aba akivaliwenga nnyo ddala nekyakuwadde kitegeera kati ekintu jasinze nkusa okukwasa ekintu nga simbo animanyi nti ekintu kyange ajja kubeera nakyo kati ate nga gwe kyompadde okimbuuza enkeera mutumana kyekiri kitegeera abasajja bawa akasente kati nze nabyendaba kaine kyemmanyi kyotandika okukola kyoyagala okuleka abantu batandika okukola bayimbi sitalina mbeera gyeyeyisaamu bw'oba n'ogamba nti no ndi muzibu tosuubira kukola byangu kitegeera tinagenda e Sudan kale embeera yayo nengisaasira endaba bakanyama bano bo balaki bo balowooza ki muli bandese mulumu kati kyekidda tuwa kiba kyokukola kiba tebandinako nnyo jasi batwala kushona kunkomyawo nze nembaagala banyumira ngosijja bampisa ate bakanyama bali awo kayo kanyama manyi tukisa kyomukitwale kanyama alowooza omulimba kitwale ate mbasaakola byakunzijukira jasigweyo omuwaddeyo ate bwakujukira nafunamu omuwaddeyo businkokyezaayo okyegera kati kibako kyekiraga bwobako wotuuse omuntu atajjuki atagaba nange nange nalimbaddeko bawunsi eyo sewo kabaala kali akagundi eri manyi South Africa erimu empozi South Sudan ekyalimu paati 3 yekibanda atuwadde paati eyiye nga yiye nekiriva alina emboozi eyiye ne Good alina emboozi eyiye ne manager Liki ne Julius eriawo fangoni awo okusiwagiza okusigadde abasekinoomu bye yagendamu ekomera alyo nga gusa kinoomu lyoyo kati ekomera nali mbaddeko mukomera sibwe gwasooka experience yo erieri
abasirikale beri boga lulimi lulala ate ndowooza bw'oba musibe mugwira nali bwe nakomawo ne mbuuza Fangoni nali mugamba ne bwe byandibadde bitabuse ndowooza nandigeze nga muli nali ndowooza bwe nziza omusango ng'ogwo bankola exchange bakuza Uganda bajje banzibire ewaka kubanga kimanyi bwe banziriza wano kuentebe wegugwera ne banga sebo mala chichi olimba omusango oguddiza wali ogweno gweri bajama bakusiba emyezi gy'omukaaga then bakudipoti yali alowooza mbu okuba passport yeriko gundi eriko return ticket mbwa ticket egenda bajja kubuuza omusajja baddayo dimbu wanje abambi mu mutadde waabwe siwe gwali wa investor wano nabo babasiba sebo tegera kati mutemerera ku kigundi kiri ekya ssente kati nze kale ffe gye tuve no wansi tulina nnyo excitement kitegeera era ssente ezo ozikola ne bakube nazo ekifaananyi kirungi kuba olumu oba otuusa ku kyotakola ki kyotasuubira oba ku kyotalowooza okitegeera naye kati nze sikyali ku level ekuba kifaananyi na ssente kuba ze nali nfunye awo oba si ye netiwaate yange tekinyongerako simanyi naye nga ze tekinyongerako nze kwekubya kifaananyi naki na ssente kuba kati nembera kati ze ngenda nvaamu ogezaako okwenyiga mu ndala nti mu njogera eyegamba nawe nayimbira ennyo abantu banteerako embeera buli omu kyayagala buli omu nansabira ne kati singa otandika okweyisa bwoti wejje mu bino nze amagezi gamwe nagawuliranga era buli omu amagezi gyampaye gakola ki nalinga ngatwala lwakuba nze obba yali ogampeera mu kaseera kakyamu wali tewetaaga kumpa magezi kitegedde kuba toyinza kudda ku mwana gwe bakaza nogani kati mwana gwe nolaba mu myezi eng'ena singa oba mugezi wali badde otandika ottuula era mu myezi nga musanvu oyavule kyagenda okukola mu biseera bituuse ebiseera bijja kutuuka omwana ajja kutuula yavule ajja kutengerera tomuwa amagezi kati nze ndi mu kutandika kuyimba oli mu kumpa amagezi g'abali basajja bayimba emyaka 2 nange nja kutuukayo naye nja kubeera legendi nga bo yasinga nga nkoze nnyo kati bwe nijja nga wento transformation okitegeera kati mpaka wano ate be nali negomba oli nga ntandika oyimba ate si be negomba oyinza okugamba naku inspiringa emboozi ya luli kasi ye yakati bikyukamu kitegeera kuba ntandise omitinga ku bantu ab'enjawulo nga sina bayimbi olaba embeera yakuyisaamu ntendo ng'ennyambye ennyo okola nga poto nimbaka abantu abenyingirira leero mbadde nva nzireko oba kuba Messi ali musanze ddi ali bonze ddi kane nsanga ne chairman Toyota kirumira nenga balaga tunyumya emboozi ekwatagana haba naye ali eri bane nkufolowinga oli ku level yawe kitegeera mbangoli ali ni bale kolega ni muze nange nkyawula mlaga mama ali na sete konza akibula musajje mpacho mebwagambye ataina mwatuuka wano nkiraba mu obubaddewo statement ne bitegedde nambuuza ataina mwatuuka wano naye nga nziri mu kwetowaza muzina mulimbo kati oyinamo okutuuka ku level eri ozootya ani akuyisa otuuka wano good kabagezi munakeera namuwama muzee abadali mukwesala levo bagambe ozajja agezi n'avimba bwakigere muzee no nalibanga ninamudage kino kireka abajjonkera okujjonkera no era waliwo omwana yanteekako ekigambo kirasi atwakiti kirasi kati abajjonkera era nabo bamikwano okitegeera abajjonkeze nabo baki bamikwano naye baliwo abeera mu inspiringa olina kalingani amujonkeze eki jibani bajonkeze nabo bagwa twalina nga bajonkeze olina agamba nti no onjaa kubeera ng'oyo nebo n'abajonkeze nabo tebakyaliwo oba ati
tebakyaliwo abajonkezi kati basiga mu comment teri mu Pamelo abajonkezi basiga kakaawo ekibuzo kyemali njagala okubuuza kikwatagana ku music mate nsagala otusigire ku kifaananyi ku bayimbi abali kuba wano mu Uganda tulaba abayimbi bwe bajja okuva ebweru okujja wano abayimbi ba wano babeekutulizaako okusaba selfie okukola kolabo gweyo tekyabaddeyoko no ati abayimbi si bangi eri bila amanya afunyeyo amanya gali 3 kati nomona kati hitimeka waabwe eri ali aliko winabadde nayo oyo manyi mu Luganda yipa kati ate bali abayimbi beeri bonna beeno eno bagikolera eno kiddiriranga ku mirembe gya Sweden fire Maddox ntino abakubanga eno ba eri wamala nto nakubeera eri n'okubanga endongo ya kizungu nesala neddeero kati bali abali eri jasi bayimba mu lulimi lwabwe n'endongo yaabwe yeeno bagikolera eno beeno abamu bamanyi Oluganda nti wowe kyabeeranga wali n'okuyimba ebyo by'Abajamaika ng'omuwinza okugirako Ejamaika n'okomonero n'ojja waneno abanango yakuba Olujamaika otegedde nti Jamaika yeekutte nnyo Uganda kira kikakatako okuyimba Olujamaika kandi bali bukiri ya Uganda yebasavinga tebandaga mbeera mbi ezirefu twazi naffe ne tubakolera bitwabakolera basupportinga azimeshoni musajja wuno era ne bali nga n'abeeri bakola kibazi autograph nga n'abeeri bakola abayimbi ba wano nze nga sirimu mpozi n'ekibuzo ekyokubiri katono nnyo mu nsonga ekivulu ekyo twakirinda okukulaba nekyatandika leeti sawa 9:30 gw'ekiro obuzibu bwali ku kinteekateeka yeeri oba kinteekateeka naye wakwemba saa 6 kati abantu ne bayingira zigenda owera musango nga tera ine nene kusinga abali munda promoter nanga nanonye sente kabasobola n'okuyingira bayingire tiga nange tetwasula hoteli eyawukana na kisaawo ne garden ezo twakoledde nange nempanika bulwanisi bango lyange eri waggulu mukasolya otegedde Kibanda twalabanga oyimba nga wano wotero oyimba nga basuddemu one draw nga abantu beeri bafanyiza bakwetooloddeawo nga nabo bayimba nga tulinga abawulira abayimba Oluganda no Abaganda babeeramu kati kansobola kutangaza wano omuntu oba agenza okuyimba demand ebeera okusinga nyumba faani be abeeri gyabalaza okolaki okuyimba ng'ogenza oyimba ebyaddala waliwo bino ebyabapromota ye okugamba nti ntegese ono naye n'ogenda jasi ng'oyiseeko buyisi kujja gamba nti gunayiseeko eno ate awo si wendi siri wakuyitako kitegeera naye kati okuba ng'ogenze okukola kiba ku dimandi nabani b'ogenda okukola ki okukolera era tewali muntu alina kujja gambe muno nze ndi international artist nga tonakuba loko kitegeera era abo neefumba mbu nno oyakuba ndongo be international kyekyo wenayimbirawa kofe wano we are locals kati oli avuddeyo najja wano eno nejaba avudde abeera loko tolina kujja wano eno kutuyimbira Jamaika nga ffe baloko tetulutegeera kyokka nga Jamaika toli wakabi olulimi lw'oyimba gye luva toli wakabi kati wanafa oli Oluganda nawe toli wakabi tetubiwulira yimba Oluganda lwo tosobola genda kunominatinga mu awards eri zakabi kuba ne bali abazitegeka balina abayimbi baabwe abakabi era banakussaamu bajja kuba nabe bayisaawo tebajja kukussa mu category emu ne Drake kuba ne Drake tasobola kujjawo n'alya song of the year wano kuba naffe gye tuli tusigalimu awards zaffe wano tuyimbira abantu baffe wano ne bali bayimbira abaabwe eri gweokujja okusudira ne bakusade muzina award manya bali kyebakubalako award zitundirako ki kitegedde bwe tugenda eri enamba esinga tuyimbira baawano abaava wano okujjako bo be bayita bakyali baabwe abeeri bebategeeza endongo y'abantu baabwe ne bakyali babe bawangaliramu eri
okitegera mulimu n'abajja mu nsonga kinyumu nga tuli eri nola muzungu kati osanga omuzungu ali mu comedy store wali anowuliramu kiddala nengaaseka okitegedde waliwo bajja olw'ekinyumu nti gundi yazze tugende niwono mwebali ate nga ekyo kisinga kubeera Uganda nti basinga okuba n'abawagizi abangi wano nti omwembi ajja nga tamuwulirangako naye okuba alina gwa following amugambye bulaza onajja wa tabu najja olw'ekigambo neesiga ggwe gwa following ne ku TikTok kwaliko omukazi omusudani yagamba munne alien skin from Uganda olina mugamba tugende ukyali kati osanga makati amu kutambula wabuuliza mpozi ayimba kayimba ki oli wa tabu tomanyi syadeja tugende nawe takategedde akulagambo takakoze eki Uganda bweto bweri nze ndiroko artist amen era n'okugenda eyo okuyimba eyo Bulaaya nze maki mayimbaza kuyimbira baki bannayuganda okitegeera bwe n'abantu osokwagala okuyimbira abazungu nja kuyimba ennyimba z'oluzungu naye nga tukisuubire bannayuganda baweddeyo bakyaliwo bangi babazungu wani anabayimbira bo bayimba oluganda bweza lwaki ndi weno bo bali eri jasiri wa busente sente nene ogenda singa sikolaki togenda kubanga yatoyagalayo nnyo okgenda nnyo ddala lamu bunuma bwentooza mbulina okugenda nnyimba e Bulaaya saagalira ddala kyekiwunzo kyensosa okufuna ekinene mu ndongo no nze ndi wa wano twagala nnyo ensi yaffe Museveni agenda ddi e Bulaaya alwawo asindika nnyo oluusi vice president minisita otegedde naye yasigala nnyo nnyo wano ojjawo ng'ensonga y'amaanyi nnyo ngaliwo egaana eyentwala ngamba waayo tunaabalekeraani n'empisa y'olubu buuza akabuuzo akalala otubulidde ku mmere y'eriya kulema gwe n'olya bisikwiti wo embeera y'obudde eri etya emabegako tuwuliddeko nti omusana gubadde mungi ogwaleetera n'abaana okuva ku masomo ne badda eka embeera y'obudde teyali embi nyonyo jasi bbogomu lya bulijjo lisoboka lyali lisoboka bbogomu liri nnomo kyenalaba nendooza obanze wenali wewaali esi kati Uganda okumanya ng'eri mu maaso ng'eri mabega ekitegedde Uganda okumanya ng'eri mu maaso ng'eri mabega ososanga nyumba z'abameka ezirimu esi muno nga nyumba si bizinesi balina fan okitegedde okitegedde alina apartment kizibu nnyo okitegedde kizibu nnyo abantu bootuuka nga esi kyetaago okitegera kati waliwo ensi ezimu naddala ensi ezimininga nnyo bizinesi ne time ng'omuntu aba nakyeyetaaga kozesa simu emu motoka emu nyumba ye lumu emu jasiki apartment wekaluna na wapowa teetaaga na parking basajja bali bulaye bakuwaka kube kati oteke oli mupangisa eri omupangisa oyawukana ku Land Road tegera motoka emu eteyokubina giteekawa nedda sebo ng'oli mwavu ebintu bindabye mu nsi ziri nga Uganda yakujoga bweki nagwa Uganda enogiraba ona passport wagendako nga tenafuna bwetwaze bakazi babamusiba ekigambo by that time akyagala nnyo kigambo kimukyalo Japan tubamaliriza naye nga anyway Kibanda alina issues ezigenda okujja nga 18 agenda Ibanda akamakulu kali bwe kati tugulawo Ham Stadium ngalumu omwezi ogujja ngaluti akayananga mpazija asooka n'apostinga gundi ku sente ze n'apostinga nakweta Banabo ne bakuba naffe tulina abayimbi baffe Uganda kati katulinde bagenda kwogera ki nti Banabo yamuggyeko n'ateeka kofi bati alese Banabo banange tibakutaddeko Uganda bato bakubye bafuga tebasoboka batabu lumu mwezi ogw'omukaaga kutandika ogw'omukaaga lumu awa Hamu Kibanda
agenda kubaawo Ensonga endala tujja. Nakivubo. era genda kivubo yakola kisaawe Nakivubo ndowooza kye kigambo ekinene Nakivubo. Nakivubo stadium ng'okyali e Sudaani kabaka yamala n'alabikako naye ng'ate ali mu Niigiina. Kabaka twalale tumuleka mwana oba boy no kati nje kabaka nkyogerako bwe bati kyo kye bayisaawo asinga mai waliwo bafoto soja bagambye nti kano kabagezi bokka tujja batutemere okwevaamu tulaga ku kabaka nga natagumidde nga kabaka kikye bagawisaawo kitegeera no kya side bbiri era nkabaka yaso okulaga nti ndi bulungi nkuba mu n'ekiniigina kyange ninga muntu wa bulijjo kyotaddawo ntwali nojja okugamba nti kabagezi bokka kabaka bamuwambye bannaalaba bamukubisa na kiniigina omwana baleeta keeki waneno keeki ngeringa kofini mabigako wali baadaye kabaka bamuse tulaba omwakola ekimukwatako kati Sudan teri mirimu so kati buli mukyetaaga okubuuza babeerawo bati naye abaavu gye bali abagagga bakola ki abagagga gye bali teri mirimu kwa kyali yangambalo kampani nga ndoza nga nnya babekola Niigiina ndala ekola ki kale oba kampani nnya temwe kwa Niigiina nga bwe bityo ey'amazzi okitegera kampani bwezityo bezi tebya bulijjo twejjemu okuluza nti waliwo kigenda okujja kitomere tegeera kati ffe twakkiriza nti ffe tute ku ssente zabaki z'Abannayuganda kibagamba ngaekituufu kwetuyimbira ndi Munnayuganda ndi ku ssente zaki n'abalala bayiye nnyo bate mugenda olya ku ssente z'Abannayuganda nakabako obwavu mabegako nno nga nkyali wansi eyo abwavu bonje akafuuka kayimba teri munambuzo obwavu bungi ye muzeeyi otunda ki kuba emmotoka bagigula ennyumba bagigula TV bagigula ne firiji bagigula essimu bagigula mutabani oli mwavu otunda ki ku byonna byogedde sina kye nnina okola mulimu ki sikola lwaki obwavu bukola ki bukuluma avu bunzita kati wulira nze nali batubigendemu oterafunika mwabaddewo nga mbyogera kubanze ne mwamuzi bwa kukwata kira tetubigendamu shows Fangoni Forest CEO Alien Skin ajja tujja n'ebitundu ebyenjawulo bamulanze Ibanda ajja Mayuge ajja Dubai ajja London ajja Canada tugenda kugenda buli wamu tujja bundi bujjo kamuli jagina mu Canada awo tulusalamu tuyita mu kata tulabe World tour. Ntenaba ali jagiro nchinga kandabe Promax ngewedde ne Promax wegwera bwe wati eri ku loading Promax wegwera bwe wati katulabe abo batulo tulodinge muko kati nsiza babwe ba face tulina ne unzo kwa Abannayuganda batambula omunyaganda akoleza gona gamba mwana afi twalo jo tuyimbire muntu lino Indonesia kama mwana nayoki Abannayuganda bangi bali buli wamwe wali ali Philippines Philippines osango Abannayuganda bali Misiri kama ndi Egypt ate tuli bangi bali India no kama muli bameka tuli bangi nnyo tulugala batambula tuna sente n'okulonda sente kati omwe Abannayuganda balina sente nekya kiriwo ekiti okimanya waliwo abantu abawayo sente capital bagende bafulume eggwanga una wa million ngaga ninga bamugobere ku bipapula
nenga business nenga kyemuduse Uganda wow waavu nene jagenze tamanyi kiriyo wetu tubamaliriza akadde kemupadde kalungi nnyo tukafunyemu aize ayizi bate babiwulidde nze njizeemu kyokwa omukulembeze ekitiibwa mulo abantu banyi tuyisa mukulembeze ekitiibwa naye mukulembeze eggwanga kikakatako mateeka takujjukiza ate wetagana kumala kuwaayo ku ssente mbwe ogundi bamuwaayo ayagala omukulembeze tokolimira ggwanga ngaomukulembeze oba weeyitaani kati nange ate lukyusaamu ndaba n'ebintu ate binyingidde mutwe nabanga oba odde okubambanga azoleeza kena kwenonyereza masi natandika kugenda ku show asinayimba linya stage ndaba nasooka noyeze kiyisa kitya nyinza okikola nga ninga akoze ki avoola kitegeera oba awamba nakinonyerezaako nyo ndaba nga tekyetaagisa kino ante mutugikola ki tugivaako nenga fulaga Uganda ojja okubanga nayo eyo ndala eh bigo yeah. gwende mu